Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bwakika ne mwinna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo nga emyoyo oba abatonzi abayambadde ennyama ebiseera ebisinga twebuuza enjawulo w'omuzimu n'omwoyo era ebiseera ebisinga ne twesanga nga tugattaganya era ne tulowooza nti ebintu bino bye bimu kituufu bitambulira mu bumu naye nga bya njawulo mu ngeri etya ekisooka mu byonna ng'omutonzi olina okutegeera nti otudde mu bulongo bwa mirundi esatu mu bwakatonda obusatu bwe buluwa ekisooka ng'omutonzi otudde mu bulongo obwa jjajjaffe oba Ssaalongo Mukasa ng'owe butudde mu bw'omubiri y'ensonga lwaki emabega nabagamba nti ffe abalongo tuzaalibwa ng'abalongo tubajjukize nti nammwe muyina omulongo oyo gwe bazaala nammwe nga kyekitagi ekyo kye tufugika ku kitooke then ne tubeera n'omulongo obwakiwanuka omulongo oyo nga gwe mwoyo gubeera guyakaayakana mu kifaananyi eky'omuliro gwe bayita omwoyo oba mukitegera so aba atudde mu bwakiwanuka omulongo oyo gw'obeera watandika naye ng'omutonzi okuva mu kasirikitu akakola obutonzi era nga mwe bubeera mutudde amaanyi ag'obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo ogukola obulongo obubiri obukola obutonzi obumu obubeera bukutuddemu ensonga lwaki weesanga nga ozze ng'oli musajja ojja kwesanga nga ozze ng'oli musajja mu biseera ebimu ebiseera ebirala ojje ng'oli mukazi kubanga omwoyo gwo atuddemu amaanyi gano abiri ag'obulongo then ne tubeera n'obulongo obwa jjajjaffe Musoke bwe bayita obulongo obuwundwa obulongo obuwundwa buno butuddemu ekitangaala n'ekizikiza kyo nga omutonzi oyina okukkiriza ensobi zo nga ze zikola ekitundu kyo eky'ekizikiza kyo ekikuleetera okubeera nga oyenda eri omutonzi wo akutuddemu ng'oli ow'ekitangaala buli w'oyenda n'ofulumya era n'otandika okubeera nga ogaba kwagala eri ebyo ebikufulumye wabweru wo kitegeeza nti obeera oyenze eri Katonda nga yeggwe oli ow'ekitangaala ate nga mwenna mufaanagana n'ensobi ezo zonna zozze okola mu bulamu bwo obw'emabega bwe bukola ekizikiza kyo gwe gw'oyita Setaani mu bulamu bwo nabagamba emabega nti oyo akola ekizikiza kyo abeera ajjuddemu ensobi ezo zonna ze wakola mu bulamu obwo obw'emabega mu bulamu obwo obw'emabega ensobi ze wabeera wakola oba wakwatako ejjambiya oba walogako
ng'omuntu yakkola ekintu kyekimu kikomawo eri obulamu bwo osobole okubeera nga okikyusa ng'okwesa mutima naye w'okozesa etterekero eri omulongo omuddugavu oyo akuweereza amayengo mu bwongo bwo ojja kusanga nga kyangu nnyo okukola ekyo ekiri mu tterekero oyo bw'obeera nga wali otemyeko bbaawo oba mukazi wo emabega kyangu nnyo okubeera nga ekigezo ekyo wekikomawo okukwata mangu ejjambya n'omutema kubanga wali okikozeeko era nga kiterekeddwa oba okitegeera so mu kuzaalibwa wano omulongo oba omwoyo kyakola afukamu ebyo byonna by'okoze mu bulamu bwo obw'emabega so tuddeyo ku mulamwa ne mbadde njagala kubalaga abalongo era omulongo asooka y'ow'ennyama y'oyo gw'oteeka mu kinnya omulongo owookubiri nga tugambe nti w'obeera osazeewo okugenda mu lugoye olulala omulongo owookubiri ye mulongo mwoyo akuvaamu just straight mbulambalamba era ng'ekifaananyi kyenkozesezza kyenkulaze then omulongo omuwundo oli ow'ekitangaala ayita mu kawompo okitegera so kati wano we tuyina okubeera nga tutegeera mwoyo kyeki n'omuzimu kyeki omuzimu kye kitangaala ekiviira ddala ewa kitaffe Tonda ne maama Namugereka era ekitangaala kino kibeera kyemanyi kiki kye kiri mu myaliriro egya waggulu kibeera kyemanyi nti kyekyo yendi era abeera amanyi obwakatonda bwe ng'ali mu mitendera egya waggulu naye wakkirira nakkirira mu mitendera egya wansi yeerabira mu kwerabira ekitangaala ekyo ekitudde mu bwa Ssaalongo Musoke kibeera kitudde mu mwoyo oguyakaayakana mu bwa jjajjaffe Kiwanuka oba mulabye obusatu obwa Katonda kati ekitangaala kino ekya jjajjaffe Musoke kye kimu kye bayita amagezi amatukuvu tasiki yaffe ng'abatonzi kwe kubeera nga tukuŋŋaanya amagezi tusobole okubeera nga tuddayo mu mutwe kyova olaba nti nno bajjajjaffe batugamba nti tuli bakatonda abakuzibwa so entegeera eno entukuvu eba etudde mu mwoyo gwo era nga ge maanyi ag'obutonzi ag'ensibuko y'obutonzi bwonna ge gakola kye bayita omuzimu naye gayina okuŋŋaanya amagezi mu bulamu obw'enjawulo kyovula nti nno otandikira okuva mu butono omuliro amazzi n'empewo n'ogattaganya ebintu ebyo n'ogattaganya obulongo bwo obusatu okuviira ddala wansi n'ogenda ng'ograduatinga okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera ki omulala nga wonagamba nti okula mu bibiina engeri we tuli mu ssomero then emuzimu guno gwe gugenda gukuŋŋaanya obutundutundu bw'entegeera byensonga lwaki omuzimu gwe gubeera gufudde gubeera gumanyi byokka bye bibeera byakola ki bwe bibeera byakuŋŋaanya mu bulamu bwabyo kyovula nti nno abasinga kati abaakafa ajja nga tamanyi nsonga simanyi akusaba simanyi leeta ekitabo nga tamanyi kubanga ekyo kyokka kyamanyi tasiki yakubeera nga omutonzi ono omutukuvu gwe bayita omuzimu afuna
afuna amagezi ng'akyali mu mubiri. Amagezi ago ge gafuuka amagezi g'obwakatonda bwe. Era bw'obeera nga wazaalibwa mu bifo eby'enjawulo, entegeera gye wabeera walekayo yeekola ekitundutundu ky'entegeera eyo. Omwoyo ye tterekero erya obulamu obw'enjawulo bw'ozze otambula. Obulamu obwaki obw'enjawulo bw'ozze otambula. Omuzimu manya omwoyo kye butereka. Y'ensonga lwaki w'obeera nga ozaalibwa ye omwoyo atudde mu bwakiwanuka nga gwe muliro akutuddemu, then afukamu byonna by'obeera wakola mu bulamu obw'enjawulo. Kati mwoyo ono aba amanyi obulamu obulala, naye muzimu oli aba amanyi bulamu bwokka obwo bwe yabeera yakola ki? Bwe yabeeramu mu life span eyo oba myaka 5 awo bwokka bw'abeera amanyi, paka nga yejjukidde ng'ali mu mubiri n'agattaganya emizimu egyo egy'enjawulo. Kwe kutambuza ensonga ng'Abaganda. Jjajja wa kusaba ekibbo, obeera obbulula emizimu gyo egy'entegeera ez'enjawulo ze wayina mu bulamu obw'enjawulo, osobole okubeera ng'ogattaganya amaanyi ago gabeere mu bumu. Era omuzimu ogwo gubeera gutudde mu mwoyo ng'okyali mu mubiri. Omwoyo ogwo gubeera gutuddemu kye tuyita ennanga kyuyi kingi, nga ennanga eno ebeera eyina ebyuyi bingi, kubanga jjukira ennanga eyo oba kye tuyita ekitangaala kino kye kikola omuwunda gw'ensi yo eyawabweru. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe batugamba nti Katonda ky'atamanyi oba ggwe ky'otamanyi Katonda takimanyi, kubanga oli Katonda akuzibwa. Kati amayengo ago ameeru ge bayita omuzimu, amagezi g'ofuna ge gakuyamba okusobola okubeera nga otonda amagezi aganaabeera mu bulamu obwo obwakatonda bwo. Naye wokkiriza n'obeera nga ebintu byonna by'otambuliramu mu bulamu bwo odda mu mutima gwo ne weebuuza mwoyo aba amanyi buli kintu kyonna, kubanga tterekero akuyamba okusobola okubeera ng'osalawo ebituufu n'otagoberera nsi naye n'ogoberera mutima. Y'ensonga lwaki obeera oyamba okusobola okubeera nga otindirwa obutafaali oba kye tuyita amasannyalaze agajjajjaffe kitinda okubeera nga abeera atambulira mu mayengo ag'emitendera egy'entegeera eya waggulu. Kitegera? Kati gwe bayita omulongo akutudde waggulu, ye abeeramu ebigezo ne answers oba ebigezo n'ebyokuddibwamu erya omutonzi ali wansi, era ng'abeera ggwe. Ne bagenda beeyawulamu. Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka ne bajjajja ne bazadde baffe bonna mu biti byabwe eby'enjawulo baakola enteekateeka y'obwakatonda bwaffe nga yeefuga. Era y'ensonga lwaki akulamula ye mulongo wo, kubanga yaseetinga ebigezo ebyo by'olina okubeera ng'okola ki? Ng'oyitamu. Abeera akutudde waggulu w'omutwe akakulenge akaki ak'omunaana, nga ke kakulenge akayaka langi enjeru. Enjeru eyo deni neekola kye tuyita obwamusoke eza langi 7 ezikola omutonzi wa wansi. Okitegera? So ffe tasiki yaffe ng'emyoyo kwe kubeera nga ojjukira n'otegeera
nti oli Katonda akuzibwa era gwe nga mbwanna munigina n'okkiriza ekizikiza kyo n'ekitangaala kyo ne kyewambaatira mu kwewambaatira ne musobola okubeera nga mukkiriza ebyo ensobi ezaakolebwa emabega ne musobola okubeera nga muzigattaganya ne mugamba we twali naffe abakulembeze emabega naffe twali batemu. Kati mu ngeri eyo weesonyiwa n'osonyiwa n'abo ababikola kubanga babikola basobole okukulaga nti amayengo ago naawe gakutuddemu. Ffe we tubeera nga twakikola tetulina buyinza kusalira mutonzi mulala kubanga naffe tubeera twakikola. Mu ngeri eno omutonzi atandika okubeera nga talamula balala naye atandika okwogera nti Katonda akula. Katonda akola ki? Akula. Era y'ensonga lwaki bajjajjaffe batugamba nti amaanyi g'omuzimu ge gatonda ensi kubanga gwe bayita amagezi g'obutonzi aga kitaffe ettonda ne maama Namugereka. Ago agatudde mu kasirikitu akatonda buli w'ogazuula n'ogatambulirako y'ensonga lwaki batugamba tudde mu mutima kubanga mwe muli entegeera ensukkulumu eya kitaffe ettonda ne maama Namugereka ne bajjajjaffe bonna batudde mu nda yaffe. Naye buli w'ogenderera ku byawa bweru then ogenda kubeera ng'otindirwa ekizikiza oba obutamanya ate gafuuka amazima go. Kibeera kigenda kukuleetera amayengo agatutudde mu mitendera egy'omulongo kwetaaza okusobola okubeera ng'okola ki? Ng'ogenda. Kitegera. So, mu bumpimpi omwoyo y'ensigo ey'amaanyi ag'obulamu agagattaganya bajjajjaffe abalangira enkaaga oba omukaaga abakola obutonzi bwonna abo abatuula mu mutima gwaffe. Abatuula mu mitima gyaffe era nga y'ensonga lwaki bakugamba nti omutima Katonda mwatuula nga y'abeera ggwe era nga mwe mutudde ennanga eyo kyuyi kingi ekikola obutaffaali obwa Katonda nga gwe bayita omuzimu. Naye omuzimu buli we gubeera mu myaliriro egya wansi gubeera guyaka kitono. Gubeera guyaka kitono. Naye we gufuna okutegeera n'okumanya then gukulaakulana mu njaka yaagwo era amayengo gaago ne gatandika okubeera nga gayakaayakana wakati w'eddookooli wakati wa ekitundutundu ekikola obutaffaali obumanyikiddwa nga ti obukuyamba okubeera nga okomyawo okwezza obujja mu bulamu bwo era n'osobola okubeera nga otonda amaanyi ag'omuliro ogw'obusatu ogubeera gutambulira wakati w'eddookooli ekitundutundu kyekyo eky'omutima ogwa waggulu n'omutima guno ogwa bulijjo. Okitegera? Era omwoyo gwo guyogera n'omubiri gwo ogw'empuliraayo nga gukozesa ebitundutundu ebya nnamuziga y'omutima gwo
n'ekitundutundu ekitudde mu mutwe gwo Abaganda kye twandiise nga ekitundu ekimandirwako. Y'ensonga lwaki obeera weetaaga okubeera nga ojja amaloboozi eri omutwe gwo. W'ojja amaloboozi eri omutwe gwo ogenda kubeera nga owuliriza amaloboozi okuva eri omwoyo gwo n'eri bajjajjaffe, kubanga jjukira bajjajja batudde mu nda yaffe, bataata batudde mu nda yaffe. Kati buli w'ojja amaloboozi obeera otandika okuwuliza gwe tuyita Katonda. Okitegera? So ekisooka mu mutima gwo owulirizaamu amaloboozi ng'okozesa omubiri gwo ogw'empulira, era n'okozesa n'emmeeme eyo okubeera nga okozesa ekitundutundu ekyo ekimanyikiddwa ng'eriiso lyo eryokusatu oba ekikola eriiso eryokusatu ekitudde mu mutwe gwo. Buli w'obeera ng'okola kino kikuyamba okubeera nga oteekako ekitangaala eri obufundikwa obw'amagezi agabeera gatudde mu ndaayo. Kubanga obufundikwa buno bubeerawo nga bulinze kitangaala. Buli weefuufuna ekitangaala okuva eri emitendera egya waggulu, nga w'olaba nti nno okola practice nti n'olaba ekitangaala nga kiva waggulu kikukkiriramu. Mu ngeri eno kiba kitegeeza nti ofuna amayengo okuva ku mitendera egya waggulu nga gikka eri ekyombo ky'oba omubiri gwo. Mu ngeri eno obufundikwa obubeera buli mu mutwe gwo obumanyikiddwa nga obufundikwa ekikumi, bufundikwa 144 nga mu bitabo bye baawandiika ne bagamba nti bamalayika 14,014 nga be babeera ku sseŋŋendo. Abo nabo batudde mu mutwe gwo, naye nga mu mutwe gwo obufundikwa obwo buba bubeera 144. Lwaki bufuuka ennamba eri gye baawandiikamu mu bitabo nti nno akakulengeko ak'oku mutwe ak'omusanvu kayina amaanyi, gakubaganya mu buli kintu mu bupaketi oba mu buno obufundikwa obutudde wansi, gakubaganyaamu emirundi 1000. So buli w'ozuula amaanyi ag'akakulengeko oba bukulenge obuva waggulu ng'omwoyo omutukuvu n'omutegeera nti atudde mu kakulenge ak'omunaana, then n'akuweereza ensengeka ng'okozesa ekitangaala eky'ebirowoozo byo, obeera oteekako amaanyi ag'akakulengeko ak'omusanvu. Ak'omusanvu ako we kakka ne kassa mu bufundikwa obwo 144, then n'otandika okubeera nga ofuna entegeera ey'amaanyi agatazze buzzi naye nga weegali. Buli omu abadde afa nago naye nga tamanyi nti nno amagezi ago mwegali mu ndaayo, era ffenna tugayina. Ekitegeera mwoyo munange, ffenna tugayina. So ekiruubirirwa kyaffe ffe nga abatonzi oba ffe nga katuyogere ng'Abaganda kwe kugattaganya emizimu egy'enjawulo gy'ozze otambula nagyo. Jjukira ky'osiga ky'okungula. W'okeera ku makya n'ogula amayembe aga kifaalu n'otandika okubeera nga osayira omusaayi mu lubaale, n'otandika okubeera nga ogula ebyo ebintu ebikola ensimbi ez'amangu, oyina okuddamu n'ozaalibwa
ng'omuzzukulu. W'ozaalibwa ng'omuzzukulu osobola okubeera nga okungula ebyo bye wasiga. Tolengera nti nno mu kukomawo ng'omuzzukulu ye ggwe weetaasa. Mu butuufu fayini waliwo emizimu gy'abajjajjaffe emirala naye ekituufu mu byonna mu kukola lubaale obbulula mizimu gyo egy'enjawulo gy'ozze okola ki? So bannange muleme kutunuulira nga mulowooza nti muyamba nti simanyi lubaale nedda. Ekizikiza kyo ky'ozze okoze okumala emyaka katugambe oyina emizimu 1,000 oba n'okweyongerayo waggulu gw'olowooza kyenkanawa. Jjukira waliwo olumu we wawangalanga emyaka 2,000 oba manya katugambe oba 8 oba 5. Kati ensobi ezo zonna ze wakola okuloga biki obululume bwonna bwe wakola oyina okubeera ng'obutereeza. So kino kituwe ng'Abaganda nga mutambuza ensonga z'abajjajjammwe mutegeere nti temuyamba kika kyokka nammwe mweyamba. Tweyamba. Era buli mwoyo we gutegeera nga guva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala ne gugattaganya ekizikiza kino ekitangaala, then emizimu gino gyonna gy'obadde nagyo emabega gye wali wasuulasuula gigattaganya n'okola kye bayita omutonzi n'okomawo nate. Naye buli w'obeera nga buli kiseera ozaalibwa n'otajjukira na kutereeza ebyo bibeera byakola ki ekizikiza emanya ekitangaala kino kye bayita muzimu kikendeera kubanga jjukira buli kiseera kyekutulamu. Nabagamba nti w'obeera ng'olina eka y'ettaka n'ogenda ng'ogibejjulako 10 kwata oba 5 kwataano 5 kwataano ng'ogitunda ebeera ekyawera eka. Kati naffe bwe tutyo bwe tuli. Y'ensonga lwaki w'otaweera osobola okubeera demoted n'ova ku kiraasi ey'okusatu n'odda mu kiraasi eyaki ey'okubiri. Kitegeeza nti obeera ogenda kudda mu miti oba mu bisolo ate oddemu ozimbe amaanyi nate okukomawo mu lugoye olw'obuntu. Jjukira ffenna twenkana naye ng'abaana b'abantu twalowooza nti yeffe abalina okufuga abalala. Nedda, ffenna twenkana kubanga n'abo be mulowooza nti nno simanyi tulina okubafuga nabo naffe twaliyo. Abaana b'abantu we tunaategeera nti obwakabaka bwonna obw'ensolo obw'ebinyonyi ffenna tuli twenkanankana tugenda kukomyawo obwetengeredde. Manyi bangi abalowooza nti ndi mulalo sifaayo ensonga lwaki wembeera ntandika emisomo gyange nkugamba nti ebitakwatagana na mutima gwo bireke, londamu ebyo byokka ebibeera bikwatagana n'omwoyo gwo. So buli wookula n'ova ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala, amaanyi g'omuzimu ge gatonda ebyo by'oba ogenda okubeera nga otonda mu nsi eddako. Ekitegeeza ensi eno etudde mu maanyi ga muzimu. Omuzimu ogwa maama waffe Nattimba ne taata waffe Kiwanuka. Kubanga lwaki? Nti experience oba obulamu obw'enjawulo bwe bazze bayitamu ne bakuŋŋaanya kwe kukola amagezi gano g'olaba. Era y'ensonga lwaki lubaale abeera wa muzimu, kubanga omuzimu y'entegeera entukuvu. Bano abasigadde abalala babeera bakuza ggwe. Y'ensonga lwaki mbagamba nti tuli bakatonda abakuzibwa.
era okutambuza amaanyi g'omwenda gwo nga tozudde muzimu obeera oli ku kafu. Omubiri we gubeera nga gufa, omwoyo ne gubeera nga gubeerawo bulamu paka buli kiseera tekitegeeza nti nno omubiri guno si Katonda naye Katonda, kubanga jjukira okomawo era n'ozaalibwa era n'ogufuna omulala. So tulina okuguwa nagwo ekitiibwa, tulina okuguwa ekitiibwa. Ebiseera ebisinga ng'aba Katonda tuyina engereesa gye mugamba nti simanyi omwoyo ogwabula. Tewaliyo mwoyo gwabula. Tewaliyo. Tewaliwo omwoyo gwabula ogwali guvudde mu butonzi oba ogutali bumu wamu ne Kitaffe Katonda ne Maama Namugeka, kubanga abeera akutuddemu munda. Ne just obeera oggyeewo obumu wamu n'amaanyi agakutuddemu ne weerabira. Kigera kwerabira period. Era omwoyo gukuyamba n'okusobola okubeera nga guyogera n'omubiri ogw'ebirowoozo. Ensonga lwaki njogedde awo emabega ne mbagamba nti oyina okutandika okubeera nga ofuna akadde okusirikako otandika okwewuliriza, kubanga Katonda ayogerera mu kasirise ate amaanyi gaffe gali mu kadde aka buliwo. So buli mutendera gw'oba otambulirako, katugambe nti wobe ngeri kati we tuli ku mutendera ogwokuna, omutendera tugenda ku mutendera ogwokutaano, wabeerawo omulongo abeera akufaanana, abeera supervisinga okukulako, then w'otuuka n'ofuna entegeerayo then n'akwambala, kubanga amagezi ago agabeera gamuteerebwamu okusobola okubeera ng'ogafuna obeera ogatuuseeko n'akwambala, gwe bayita okubeera nga omulongo n'akuyingira, then n'omulongo omulala naye n'afuga ekibiina ekyo paka w'olifuna entegeera ye gy'ayina n'okuyita mu bigezo bye naye n'akuyingira, bwe kityo paka w'otuuka kwe bayita omutwe gw'obutonzi. Ekitegeeza nti buli kiseera obeera n'omutonzi wo abeera akufaanana owa waggulu. Y'ensonga lwaki nabagamba muganda waffe gwe nasisinkana abasawo ne balowooza nti nno yali mulalu. Yabagamba nti wembadde yali mukadde ak'okufa, yeesisinkanye era ne yeeraga ensobi z'akola, naye n'ajja n'akola ki? Ne bamukomyawo. We yanyumiza abasawo abo nti neesisinkanye era nga njakaayakana neeraga ensobi zenze nkola n'enkomawo ntereeze, baalowooza nti mulalu era ne bamuwa eddagala. Mumusisinkana emulago ne mugamba muganda wange kye baakulaze kye kituufu era toddamu kumira ddagala, kubanga kye kituufu. Yeffe bakatonda b'ensi yaffe, kubanga bazadde baffe batufuula kufuuka naffe bazadde. Tuli Katonda akuzibwa. Era mulekeraawo okubeera nga munyooma amaanyi g'emizimu, kubanga bano bonna abasatu, omubiri, omwoyo n'omuzimu, ogukola ekirungolungo kya Taata Katonda ne Maama Namugereka ekiyakaayakana mu kitangaala eky'obwamusoko oba ekyeru, be bakola obusatu obwaffe obututuddemu nga bwe bulongo obusatu.
butudde mu buli kitonde kyonna, butudde mu nze naawe na buli kinnoomu. So ge bayita amaanyi g'omuzimu ago. Tuli mukadde okw'okubeera nga tufuna okutegeera n'okumanya, tusobole okubeera nga tubbulula emizimu gyaffe gye tuzze tukola tusuula mu bitundu eby'enjawulo. Nga Omuganda oyina okutambuza ennono y'abajjajjaabo, otandikira ku mizimu. Kyewuunyisa abantu bangi nnyo mukoze ensonga naye nga temwina muzimu. Mufune okutegeera n'okumanya omuzimu ye nannyini ensonga, kubanga y'aba atuddemu entegeera entukuvu. Y'aba atuddemu entegeera entukuvu. Kitegeera. Era tutegeere amaanyi gaffe nti tutudde mukadde akaakakati. So jjukira Katonda akutuddemu. Katonda magezi. Amagezi go ye Katonda wo. Y'ensonga lwaki buli kiseera abeera naawe. Ky'otamanyi naye takimanyi. Kino kitegeeza nti obeere nga osoma ebitabo simanyi ebyo by'oba osomye, ebintu byonna by'owuliriza ne by'oba owuliriza kati ne by'onaawuliriza webitakkaanya na mutima gwo, manya nti nno ebyo omutonzi tabikkiriza. Londako ebyo ebikkaanyiza n'omutima gwo, kubanga mwe mutudde obutukuvu bw'obutukuvu, nga mwe mutudde omuzimu n'omwoyo. So kansubire nti olunaku olwaleero tutegedde bulungi ekintu omuzimu n'omwoyo, then n'omubiri nga bwe busatu obutukola, era nga bwe bulongo obusatu bwe tutuddemu, bwe babagamba nti bakatonda abasatu: mubiri gwo, omwoyo gwo n'omuzimu gwo. Ng'omuzimu guno gutudde mu mwoyo wo. Mwoyo wo yabeerawo kubeera nga akumonitaringa na kuyambako, naye amaanyi ag'omutonzi gali gw'okuza ye muzimu. So ensi eno etudde mu maanyi ga muzimu, kubanga entegeera ya maama Natimba ne taata waffe y'ebyo by'olaba bye bajja bakuŋŋaanya kati by'olaba olunaku olwaleero. Ye planet gy'oliko naawe, ye planet gy'olifuuka, by'okuŋŋaanyiza mu ntegeerayo. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.